buli omu alina endowooza nti okugaggawala okubeera obulungi olina kusooka kuddukira ku mawanga g'ebweru kyokka nga tulaba abamu ku bantu nga mmwe abagaggawalidde e Uganda wawe tusobya fe abalowooza nti bw'otagenda bweru togaggawala. Era kiva ku ndowooza kati gwe kyekikulowooza ate amu ssente waba azikoledde Uganda gwe kyekikulowooza nti olina kusooka kuva wano zikola. Anyway, kati ebyennyini bye tuli kuteeka misingi emito. I'm not a selfish person. Ngezaako ate njagala nnyo eggwanga lyattu Uganda ne bannayuganda bannange. Kyova olaba nvumirira nnyo ebintu bya tribalism, nvumirira nnyo ebintu by'abantu okwerowoozaako buli ssaawa oli n'abeera ng'ali selfish. Buli kimitizoolabaotimu. Naye bino byenkoze wammanga. Ebibuuzo byonna mbiddamu kyenkana. Kuba hamu waba azikoledde wano. Ate kati gwe ki ekikutwala ebweru. Ate kya bulyaza amaanyi okuva mu nsi yo ogenda okufuuka omuddu mu mawanga amalala. Era actually kyekiganye Uganda, kyekiganye Africa yonna okutwalizaamu okukulaakulana. Why is it that Africa holds almost 90% of the world resources? Naye tubeera nga tukyali mbwavu. Lwa nsonga tunateekayo okufumiitiriza butya kino kye tulina Katonda kye yatuwa ekiri nakyo wetukikwataganya okulaba nga kigasa eri ffe Abafirika ng'abantu. Between success and failure is reason. Let it be at an individual level, let it be at a national level, let it be at a continent level. Kyova nze gavumenti ngikubira omulanga nti efube nnyo okulaba ng'epromotinga reason and reality naddala misingi gino mpya. Uganda tugitunuulire nga weeri. Kyenvudde nagamba nti nze Uganda ndaba nga erina good climate, erina fertile soils and a young, energetic but currently unproductive population. Yeri population gye nagambye nti gavumenti kuva yajja mu buyinza abantu bakazaala abantu miliyoni 33. Kitegeeza bonna bali wansi wa myaka 35. That is an energetic force. Katukwata tutya netuteekawo integrated agro-processing plant ne tufuula ettaka erya value mu Uganda bano abavubuka ne tubakwata ne tubazaayo mu kulima. Kuba tojja basiba miguwa nti bagende balime. Kyogedde bulungi twakyawo obulimi. Tosobola basi. Yes, naye if I create a conducive atmosphere where I've made agriculture productive, gojja tandika okukubaganya gwavuga boda kati ogambe nti naye eno boda gye nvugira wano ne eke 10 ze naleke waffe mu Bende wennemako obumonde gwembiteeka ku mizaani kyekisinga. Nze hamu n'abeera nkoze integrated agro-processing plant esobola okufunira obumonde market nga buli bwoleeta mbugulirawo ku faamu. Kitegeeza nja kuforcinga indirectly okudda mu bulimi. Ate kino ekintu kyenjogerako kisobola okukwata omanyi Uganda okulaakulana ffenna tulina okubeera nga tuli participants. Twali ggwanga ligenda twali agenda kukolera bugagga. Ffenna tulina okukola kati kintu kye kisobola otugatta ffenna ne tufuuka abakozi okusitula obulamu bwaffe n'eggwanga lyaffe lirina okutwalizaamu mu takulimba kya bulimi. Neffe abamu aboolubatu tulina okuvayo Katonda baasase tukola kye tuyita integrated agro-processing plants. Zino nga zisobola okujja ebirime ku faamu zino ne tubiwa value ne tuprocessing nga tusobola bifunira akatale. Why do we sell low coffee when we can sell finished coffee, a finished product? Kati awo wakati production eyongerako value, twongerako value tutera tujja kuba tucreatinze demand. Creating a demand due to factors of supply and demand. These youth shall be forced to go into agriculture. Otherwise tusobola bategeerera government obuzumbu bwesanga nti baagala okukola kye tuyita implementation of policies through enforcement. No, you can't enforce. Baagala okutegeerera omuntu alina obwongo omweforcingako otya. The best way or the clear path to a human being is the mind. Woba osobola omutuuza n'omunnyonnyola n'ategeera gwe newenkuwa biliyoni namba nga nina kyeyagala okukola era wonaakikola nga omutima gwo teguliyo n'ebirowoozo era ojja kukikola gaddibenga lye. Naye wenkunnyonnyola nebyasukasuddwa wadde n'ekikumi n'okakasa nawe ku mutima nti kituufu ojja kikola mu mbeera esingayo ki obulungi. Kati nze omulanga gwenkuba nti tuyina era nkubira bannayuganda bannange bonna musoma akatabo kano. Nze omulanga gwenkuba nti tuba twagala Uganda abantu bagaggawale na buli kimu tuyina kulongoosa ndowooza bwongo okufumitiriza kwaffe obwongo buno. If we can get Ugandans to reason ate the end justifies the means. Nze nvudde mu kyogera n'enkikola
kiba kitegeeza nkifudde reality. waliwo omulala akisobola Kati wemba kikozi kitegeeza kikola ki? kisoboka Mba kubanga njogera ebigambo bino byenjogera nga ndi mwavu, omuntu yaligambye naye onaayogerera okumukumu nga talina nazaalya yali no kituufu. Yes. Naye wemba kyeggamba n'oba toyagala kumpuliriza ne ku ebyo byenkoze ebiri realistic byolabako, at least gamba nti maze emyaka 4 ku nsi sifaako ne namuka nti oba nafa ku gwabiri paka gwa 3 mu 5 kati nafiirwa emyaka nti obadde mulamu naye ng'obugagga bukola ki? Buganye. Kati woba method yo gikolesezza mu butuufu n'olaba nga tekola. Lwaki tugamba nti kankwate ne ku yahamu eno tulabe?